ate abakyala abampuliriza idda eno Allah n'agissaamu ekyama kubanga emyezi 3 oba 2 n'ekitundu abantu bano bombi basobola okuba nga balina obusungu mu idda wano babeera beetereeza. Omukyalo ono ate ye ne bamukkiririza ddala okubeera nga yeetega omwami. Ebbanga ly'omala ng'oli mu idda weekoleko. Bw'oba obadde onaaba omulundi gumu oluusi nga mukayana n'omwami olw'okunaaba kati naaba 4. Obadde osiiwuuka n'omwami ayomba biyombi mama alimba leero ng'ofaananye bulala kati ebizigo byesiigire ddala mu wiiki emu omugambe taata gundi taata alima ekizigo kyaweddewo agule ekikebe ekirala. Bw'obanga obadde ebigere obigayalirira okukuuta enkyakya akati ekyakya bakuleetere ekiyinja zikuutire ddala. Kakati bw'omala okwekuba ekizigo noonya obulalalala buno obw'okusiiga buno mu maaso bwoti osiige ebisigo bw'enoobere nga weekozeeko. Bw'omala mulinde ali mu ddiiro akomyewo abaana baza okumubuuza naawe olyoka ojje ng'osooba mpola mpola mu ngeri y'okulumya otuuka ofukamiraawo taata alima kulikayo ssebo omubuuza bw'okalula amaaso g'omaze okusiigasiiga mu gundi. Naam, gwe mugaso oguli mu idda.